Lance Corporal Jimmy Kisembo ashanjiriwe n'emibazi ya gavumenti eri mu doozi za ARVs emitwalo 15 kandi akwasirwe ku rugo mu nkambi y'Amahe eya Kabamba omuli Mubende district. Ono ng'akola nga laboratory technician ku ddwaliro lya Maje erya Kabamba Health Center 4. Ono twamusanze ne doozi eziwera emitwalo 15 ez'eddagala eritangira akawuka ka mukenenya. Omujaso ono Lance Corporal Jimmy Kisembo twamusanze mu nyumba y'obwananyini mu katawuna k'Empumudde Makole Parish mu Sembabule district nga ayina eddagala lino eribbe. Era nga bwe twamaze kubakwata bano abakugu baffe bagenze ku malwaliro ge babadde bakolako ne baverifyinga nga baraba ebiwandiiko bya gavumenti bye deliveringirako eddagala mu malwaliro gano era ne basanga nti bikorespondinga n'eddagala eryo twakutte. Omukikwekweto nikyo kimwe bakwasire Musoke Mai omushawo olukorera Mukole Health Center ya kabiri na doozi 13 eza antimalarials na doozi ezindi omutwalo 1,25 ez'omushwija. Bano kati bakuumirwa mu kaddukulu kaffe era bajja kuvunaanibwa emisango ebiri ogw'okubba owakubeera ne bibye bya gavumenti mu bukyamu n'okubeera n'eddagala ericlassified nga tebalina olukusa kuva gye tuli aba NDA. Abakwasirwe bakiri mu mikono ya polisi kandi aba NDA ne basiima UPDF ahabo kubahweraho omukikwekweto eki. Especially aduumira ekitongole eky'ekikese eky'amagye kya CMI Brigade Abdul Gumayo aba SFC n'abakesi abatuyambye okuaccessinga stores z'amagye mu Kabamba, stores z'eddwaliro ly'amagye mu Kabamba barracks ekyatuyambye okumaliriza okunoonyereza kwaffe okwaliikinze eddagala lino mu stores zaabwe. Omu myaka 6 ehingwire National Drug Authority bakwasire emibazi y'abantu eri kubaliramu bilioni 13 omu sente za Uganda kandi abantu bali kulenga 6 abalimu abakozi ba gavumenti abashaho n'abishirikale bakwasirwe. Era mu misango gyaffe tufunye ne sentencing abamu kooti yakamala okubasingisa emisango nga bano walimu Kyebalya Ronald Ndutuseewa ono yali akola ku ddwaliro ery'e Kayunga Hospital nga yaweereza eddagala twamukwata ne banne nga bye doozi ezo ziwera emitwalo 64 z'eddagala eritangira akawuka ka mukenenya. Era wiiki emabega kooti y'omulamuzi Malkindi yamusindise ne banne mukomera kumala emyaka 4. And at times as an intern you may not even know which one is out of stock, which one is available, but you just sign. So it has been a system error. With me personally, I promise from now, anyone who will bring me requisition now, I will work upon it. First they sort themselves to the store, then it comes to me. Kurujirali NDA ebikwekweto nkebi nibikigumizamu okwetoloola ihanga lyona. Ndi Nagud Fatuma omuli Mubende.